obadde mu bufumbo omwami n'akulekawo nga bw'akomawo nga bw'akulekawo nga bw'akomawo omwami akuleseewo nga bw'akomawo kati olina experience ey'okusigala mu bufumbo waliwo abaagala kibuukamu eyo experience yo Katonda tagikuwadde kwegamba kubeera nti baagala bakusekereremu gwokimanyi nti abantu abangoberera wano nga bandaba ku NTV bawulira story yange yakubonaabona Bungereza engeri gye nabonaabonamu Bungereza engeri gye nakolamu ssente zange n'enzitunda nga mpola ssente ne kampani n'egwa awo abantu bwe bava ne bagamba ono yaba atubuulira ku ssente okitegedde Consultancy ogironki nga kiro kya leero njagala ombuulire kati student gwali mukundaba njagala owandiike wano Consultancy gy'ogenda olonkinga ekiro kya leero Consultancy ze njagala okulaba ogironkinga kiro kya leero ng'ogenda weereza ka message abantu bagambe bangi kummweka oyinza okuba Laira Mpologoma yeyo story ya kagaali ye business yange gye nasooka okukola bangi kummwe wafiirwako oyinza okuba wali maama n'ofiirwa omwana oba wafiirwa mugandawo oba wafiirwa taatawo oba wafiirwa maamawo abantu babonaabona n'ebizibu nga bibali mu mutwe lwa kufiirwa oba funeral service etuyamba okuziika lwaki gwe eyafiirwa muzaddewo oba maamawo oba taatawo oba mutabaniwo oba mugandawo n'okiyitamu lwaki tugironkinga nga Consultancy ey'okwogerako eri abantu nga bafiiriddwa abaagalwa lwaki tebeera Consultancy ey'okwogerako eri abantu nga bafiiriddwa abaagalwa omanyi ssente eziri awo omuntu asobola omuntu okubeera ng'abonaabonya olw'okufiirwa omwana we omanyi ssente z'ayinza okuwa okumuyamba just okutereera mukyanoonya license na rent pure rubbish ebyo bijja luvannyuma tuli ku start tetuli ku end tetuli ku middle tuli ku starting a business with zero waliko munene nga size yo tojagala n'olyoka osala weight olubuto ne lutereera ku size gy'olwagalamu abakyala babonyebonye n'embuto ennene lwaki abantu tobabuulira olubuto walusala otya wanywa biki walya biki weebakanga saawa mmeka waddukanga misinde gyenkana ki ezo ssente ziri awo naye otaddeko akabina bwoti otuulidde bizinesi ogissa emikka buli kadde bizinesi ega mukama wange onzita bizinesi gisse wansi w'akabina gijjeeyo wansi w'akabina togituulako emotional support eyo Consultancy number all you need is a phone and temuliimu ssente gy'ogenda kusaamu bangi kummwe mulabirira ng'osobola oyagala abaana oyagala okubeera n'abaana bangi kummwe munyumirwa kulima what do you know what do you have njagala ombuulire Nicholas Mwanguzi business ye eri launched bereavement and care consultants okawandiika buwandiisi mu WhatsApp n'ogamba abantu bannange bw'oba olina gwe wali ofiiriddwa ng'obonaabona nga kikulemye okuyitamu nsobola okwogerako naawe bw'oba oli mu kubonaabona na weight nsobola okwogerako naawe ekitogi katukisitule kubanga kati geemu esituse. Newton Buteraba House of Wealth.